Bakulembedde ekiro kya leero gavumenti eggyeewo omusolo ate n'eguzzaawo omutujjwassa omupoliisi eddagala eppya livumbuddwa. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abuuliridde bannabyabufuzi abakalondebwa jjuuzi okwewalira ddala enjawukana naye batambulire wamu olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'abalonza n'eri abantu abataddemu obwesige. Katikkiro bino abyogedde asisinkanyemu abakulembeze abalonde aba disitulikiti y'e Kassanda Musingo abakyadde embuga olwaleero okuwuza olutabaalo. Kikulu nnyo wano mu Buganda okutambulira awamu ne wandibadde ng'ebyawula abantu bibaawo. Omwalimu gwe bayise tukulembera wano mu Dduwa ali mu kisiibo naye mu maaso genda bayambadde sappule. Buganda bwetyo bwefaanana. Ate ffe omukisa gwe tulina okwawukana ku bitundu ebirala tulina enkola ey'ebika. Oweekitiibwa Kyewalabye Male yeddira Kkobe. Mpulidde awo ab'Embogo. Ssentebe wammwe gwe mwalonze wa Butiko. Mumyuka wa Mukwende yawummula Wango. Mu Buganda toyinza kusanga muntu nti no Wango ono wa Butiko naye bakuubagana. Oba ono akwatirwa munne obujja. Toyinza kukisanga ku mutendera ogw'ebika. Okisanga ku mutendera gwa byabufuzi. Okisanga ku mutendera gwa ddiini. Naye kambabuulire kino. Eddiini ebyobufuzi byasanga Buganda weeri. Abasiraamu basooka kujja wano ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna. Abagoberezi ba Kristo basooka okujja wano mu mulembe gwa Ssekabaka Muteesa olubereberye. Naye Abawarabu bwe bajjira wano ku Misuuna nga Buganda yakabeerawo emyaka kumpi 15 myaka 6. N'enkola yaffe eno ey'ebika tulina okugyeyambisa bwe tuba tukola ebyobufuzi nti ssentebe bw'abeera owa DP ng'ono omukulu Kasirye gwe mwakalonda tewali nsonga emugana kukolagana nawa People Power oba NRM naddala okulonda bwe kuggwa. Katikkiro era akubiriza abakulembeze bano obuteesuulirayo gwannagamba naye bafube okutuukiriza obuvunaanyizibwa bakwasiddwa bagonjoola ebyuma abantu. Ssentebe omulondo wa disitulikiti y'e Kassanda Kasirye Zimula Fred abuulidde Katikkiro nti balina ebizibu bingi ebibasoomooza e Kassanda eyo naye bakolera wamu babigonjoole ate n'okuwagira emirimu gy'embuga. Bingi ebitusoomooza nga Kassanda okusingirira amazzi, ebyobulamu, ebyenjigiriza naye ate wakati mu bisoomooza ebingi era tulina essuubi nti nga abakulembeze ba Kassanda nga tukoledde wamu nga ttiimu kubanga ate tumanyi n'ebyokuddamu era ebisoomooza ebyo tugenda kuwangula era ekisinza okutuleeta Mengo kulaga Mengo nti tukyali wamu ne Buganda. Enteekateeka ez'omuggundu Buganda zeteekateeka okujja Abaganda mu nvuba tuli mabega waazo era tugenda kukolera wamu okulaba nga tutwala Kassanda mu maaso ne Buganda n'essaza lya Buganda ery'essingo okutwalira wamu. Ab'e Kassanda baguze certificate ya bukadde 2,26 okuwagira emirimu gy'embuga. Ebyo nga bikyali bityo Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga asabye omwezi omutukuvu gwa Ramadhan gufuuke gwa kwefumiitiriza kawuka ka mukenenya obulwadde bwa COVID-19 n'okussa mu nkola amagezi gonna agatuweebwa ag'okwekuuma endwadde ezo kattira. Babadde ayogerako eri Abayisiraamu mu kusiibulukuka okuteekeddwa obwakaka bwa Buganda wano ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mengo ow'omu mbuga ategeezezza nti ng'oggyeko Mukenenya COVID-19 nakyo kirwadde kya taabu nnyo era abantu balina okukyekuuma. Ekisiibo kino kituukidde mu kiseera eky'okujjukira amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Ate era Sheikh atubuulidde kyetumanyi nti Kabaka ye munyenye mu kulwanyisa Mukenenya. Sirowooza nti waliyo ekiseera ekisinga kino naddala eri Abasiraamu okubabuulira ku nsonga eyo enkulu Kabaka gy'aliko era buli alina amatu awulidde. Ate n'obulwadde buno bulumiima mawuggwe omulamu ogwo nagwo n'oguggyayo. Omwaka oguwedde twasobola na kukola mukolo guno lwa COVID-19. Abasawo bye batulambikamu ku bulwadde obwo nabyo mubigendereko. Abantu tube balamu. Mikwano gyange Abasiraamu baŋŋamba nti ebifo wafunirwa wuzu ku mizikiti oluusi mugaba n'obudomola oluusi ku butaapu buno bw'amazzi obudomola obwo buyinza okugirako obulabe. Katikkiro mu ngeri y'enjawulo ayozayozezza Abayisiraamu abaliko obuwanguzi batuuseeko mu bisaawe eby'obufuzi ebyobulamu ebyenjigiriza ne mu bifo ebirala bingi n'abakubiriza okuweereza Ssaabasajja Kabaka n'obwakabaka bwe mu ngeri ez'enjawulo. Njozaayoza baswahaba bonna abaliko obuwanguzi bwe batuuseeko. Nze nno tubakulisa tubasaba muweereza abantu bonna waliyo abaabalonda waliyo n'abataabalonda naye okulonda kwaggwa kati mulina kukumaakuma abo wadde be mwawangula basobole okubeegattako muweereze bulungi
abantu bonna saasira n'abasiraamu bonna abayise mu kusoomoozebwa okw'enjawulo kasookedde tusemba okusisinkana wano mu nteekateeka bweti kusoomoozebwa kubadde kungi ekirwadde kye tubadde twogerako lumiima mawuggwe tubasaasira nnyo mulimu ne mukama be yayita tusaasira nnyo abantu baabwe mu kutegeera okwange ekisiibo kitegeeza kwemalira ku Katonda n'okukola byayagala omuli n'ebikolwa ebiganyula abantu bannaffe. Amyuka disikaali wa Kampala Sheikh Ibrahim Ntanda nga yakulembeddemu okusaala alabudde abaana Adamu naddala abazadde kulekera abaana emitimbagano ekisukkiridde kyagambye kino kigenda kubattira abaana n'ebiseera byabwe by'omu maaso. Abazadde yonna gye muli buvunaanyizibwa bwammwe okuteekateeka abaana okubalaga ekituufu muleme kubateera mitimbagano okubeera nti obudde bwabwe bwonna babumalira ku mitimbagano bwe munaabata ne mubajjako engalo nga mulowooza nti bakuze balina obuvunaanyizibwa bajja kutomera. Omuyivu omu yagamba singa olunda embuzi ng'ozirundira mu nsi erimu emisege n'omala osumagira emisege gino gitwala obuvunaanyizibwa okulunda embuzi ezo. Omumyuka asooka owa Katikkiro w'ekitiibwa Dr. Twaha Kawasa Kigongo ayanjulidde Kamalabyonna omugenyi w'enjawulo Dr. Mairo Mindra okuva mu Bwakabaka bw'e Sokoto mu Nigeria. Omukolo guno gwetabiddwako bajjajja abataka abakulu b'obusolya, baminisita ba Kabaka bonna, Ssaabaganzi Emmanuel Ssekitoleko n'abakungu abalala mu biti ebyenjawulo. Gavumenti ya Uganda enaanudde embalirira y'eggwanga y'omwaka gw'ebyensimbi omujja 2021-2022 eyasooka okuba ey'obuse oba triliyoni 41 kakano ejja kuba ya busaana mu buna. Ensimbi ezongeddwa mu minisitule y'ebyensimbi egambye nti kuliko obuwumbi 5,000 gavumenti zegenda okukozesa okugula eddagala erigema ekirwadde kya COVID-19 ezitasibwamu okusooka. Ensimbi endala ze zigenda okuteekesa mu nkola etteeka Paalamenti yayisa erifuula essiga eddamuzi eryetengeredde nga nno byonna mu mbalirira eyagabagibwa Minisita Matiya Kasaija gye yanjulira Paalamenti bivuddeko tebyalimu. Minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati agambye twaliwo n'ensimbi ezaali ez'okwewolwa okuva ebweru w'eggwanga okukola emirimu egy'enjawulo gavumenti yasooka n'eziyimiriza wabula kati yakkiriza ziteekebwemu mu mbalirira empya nazo tezaaleetedde embalirira eyo okulinnya. Bahati wabula bw'abuuziddwa ensimbi ezayongeddwa mu mbalirira gye zigenda okuva agambye nti balina kyakukola ezimu zaakuva mu misolo egisolozebwa mu bannayuganda endala zaakwewolwa. Budget neva 41 trillion netuuka ku 44 trillion 44.7 zigenda okugula eddagala eno vaccines zigenda kutuyamba mu vaccination okulaba nti tugwanisa kino ekirwadde kya COVID. Ekirala tulina okutereeza okufinansinga judiciary kubanga balina backlog mulaba nti oluusi oyinza kumala emyaka nga 10 oba 20 mu court. Twagala kati justice bakituweereze bulungi barecruiting judicial officers ne projects endala ez'okudistributinga power. Embalirira y'eggwanga y'omwaka omujja 2022 kati ya triliyoni 24 n'obuwumbi 778 gavumenti yalangirira nti yakuŋŋaanya omutemwa gwa busa 22 n'obuwumbi 4 endala nno yakuzeewola n'ezo eziva mu bagabi b'obuyambi. Gavumenti mu mwaka ogwo triliyoni 15 ez'embalirira eno tundu erisinga obunene ku mbalirira nga zigenda kukozesebwa okusasula amabanja Uganda gezeeyeewola emyaka n'ebisiibo. Kenneth Mugambe akwasaganya ebyembalirira mu minisitule y'ebyensimbi annyonnyodde bannamawulire nti gavumenti yasooka kussaamu ssente za kugula ddagala lya COVID-19 olw'ensonga nti Uganda yalina essuubi nti eneefuna abanaagikwasizaako mu kugula eddagala eryo naye tekyasobose. Mugambe era atangazizza ku mugabo ogwa triliyoni 7.7 ogwasooka okuweebwa ebyokwerinda ate ne gusalibwa okudda ku triliyoni 6.9 agambye nti Paalamenti n'essiga eddamuzi nabyo baali babibalidde wamu. We have agreed to split a program called governance, security and whatever and remove Parliament and judiciary. So on account of that, the allocation of cost for governance compared to the original allocation has gone down. Because now we have created separate programs for legislature and judiciary. Mu mbeera n'essiga eddamuzi lyaweereddwa obuwumbi 373 ate Paalamenti yaweereddwa obuwumbi 831 okuva ku buwumbi 600 bwe yafuna omwaka omukadde.
ensimbi zino okweyongera kyavudde ku muwendo gw'ababaka ba paalamenti abanaabera mu paalamenti y'e11 okulinnya okuva ku 457 babaddeyo kaakano baweeredde ddala 529 nga bano nno baakuweebwa ensimbi ez'emmotoka ensako n'emisaala saako ez'okupangisa woofiisi. Ebyo nga bikyali bityo, gavumenti ya Uganda yeekubye endobo eggyewo omusolo ogw'ebidduka gwe yali yakagunjawo kaakano eguzizza ku mafuta. Mu mbalira y'ebyensimbi y'omwaka omujja 2022, gavumenti yali egunzeewo omusolo ogwa layisinsi ku bidduka nga buli mmotoka yali yakusasulirwa $20 buli mwaka ate pikipiki $5. Kyokka kaakano gavumenti esazeewo omusolo okuguza ku mafuta nga buli liita y'amafuta omugoba w'ekidduka waakugisasulirako ssente endala 100 eza Uganda. Minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati ategeezza akakiiko ka paalamenti akalondoola ebyensimbi nti gavumenti ekisudde nti terina busobozi bukuŋŋaanya musolo ogwo so nga kyangu okuzikuŋŋaanya ng'ezijja ku mafuta. Bwe twajja wano nga tu presentinga bills omulundi ogusooka committee ne stakeholders ba raising concerns nti government erina okubeera ready okulaba nti tulina system following vehicles zino bwe bazitambula okuziwa license ate ne tulaba ne tuddayo ne cross checkinga ne tulaba nti twagalayo time okuteeka system in place for inspection for monitoring ne tukomawo ne tugamba katukyamendinge tujja kukikolako nga tumaze okweteekateeka bulungi. Omuzadde alina eddembe okusomesa omwana we olulimi oluzaaliranwa nga munnamateeka James Nkuubi bw'annyonnyola. Ddembe lyo okusomesebwa oba okusomesa olulimi oluzaaliranwa ng'ekimu ku byoleka ebyobuwangwa by'okkiririzaamu. Ekyokulabirako nga mu Buganda omuzadde wa ddembe okusomesa omwana olulimi Oluganda n'ebisoko byonna ebibirimu ng'amunnyikiza mu nkuza eyo oba ey'obuwangwa gy'aba ayagala omwana oyo akuliremu. Uganda olwaleero yeegasse ku nsi yonna okuzza olunaku olw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri wakati mawulire ag'essanyu ag'eddagala eryavumbuddwa erigenda okugema omusujja guno kattira. Bahakensa aba Oxford University be bakulembeddemu okuvumbula ekikolo ky'eddagala eryo era bamaze omwaka mulamba nga baligezesa ku baana 450 ab'e Burkina Faso kaakano lyakugesebwa ku baana abalala 5000 okumala emyezi 5 mu nsi endala 4 nga mwe muli Uganda, Mali, Kenya ne Tanzania. Professor Halidou Tinto omusawo kakensi okuva e Burkina Faso agambye nti bagenda ku mutendera gwa kusatu mu kugezesa eddagala lino. Michael Jules senkulu wa kampuni eri mu lutalo lw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri eya Vestagard asinzidde mu lukuŋŋaana olw'okubaganya ebirowoozo kulwanyisa omusujja gw'ensiri mu mawanga ga Africa olwateekeddwa aba Corporate Alliance on Malaria in Africa. Ku mutimbagano mu nkola eya kinnasayansi mwannyonnyoledde nti amawanga ga Africa mangi gatadde nnyo amaanyi ku kirwadde kya COVID-19 ne gerabira okulwanyisa endwadde endala omuliro omusujja gw'ensiri okusaba amawanga ago geekubirize n'okubiriza abantu okusula mu butimba. Mu Uganda abantu 14 be bafa omusujja gw'ensiri buli lunaku era essira libadde liteekeddwa nnyo ku ky'okugaba obutimba bw'ensiri ng'ebiwandiiko biraga nti Uganda yeefubyeko. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byobulamu ebisookerwako Dr. Joyce Moriku Kaduchu asanyukidde eddagala livumbuddwa nti lijja kuyamba kukendeeza ku muwendo gw'abamaama abafa nga bali embuto n'abaana abatannaweza myaka 5. The overall goal is to improve service delivery. We want quality service delivery for the people of Uganda. And this is in line with the vision of His Excellency, the President of the Republic of Uganda, to ensure all sub-county have got health center 3s which are functional, to ensure health center 3s provide quality maternal child health services for our mother. And the overall goal is to see we save our mothers from dying, we save the babies, and we save the people of Uganda from dying. Bannasayansi bagamba nti eddagala libavumbudde bwe likuwa omuntu emikisa egy'obutakwatibwa musujja gwa nsiri giba ebitundu 77 ku buli 100. Bannabyabulamu bagamba nti buno buwanguzi bw'amaanyi ddala butuukiddwako mu nsi yonna kubanga omusujja gw'ensiri ye mulabe ennamba emu asinga okutuga abangi wano ku ssemazinga wa Afrika. Ekibiina ky'amawanga amagatte mu alipoota yakyo omwaka 2019 kyalaga nti omusujja gwakwata abantu obukadde 229 ate ne gutuga abantu abakunukkiriza 50.
Ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists Uganda n'abakulembeze mu disitulikiti y'Emityana bavumidde ne sekuvumirira ebikulu ebyekko ebyakoleddwa abakuumaddembe bakkakkanye ku munnamawulire wa NTV Enoch Matovu ne bamukuba bubi emiggo egyamulese ng'anyiga biwundu mu kiro ekyayise. Akulira Human Rights Network for Journalists Robert Sempala bw'abadde akyalidde Enoch Matovu mu ddwaliro Emityana agambye nti baagala bateekebwa ebibonerezo ebikakali byokangavvula abasirikale abo abeeyisiza obubi ku bannamawulire. Esookera ddala ekibi ennyo nti ebaddewo nga twakamala ogezaako kuddaabula enkolagana yaffe n'ab'amagye. Tusambye omupiira, tudduse, twogereganyiza, tutudde wamu tulidde emmere, batwadde ebirabo eby'okukola obulungi mu bintu bino, ate ne tufuna ekikambwe ekikene ku bibye twali tugambako nti bibi. Kiraga nti wakyaliwo omulimu omunene ogw'okukola mu bakuumaddembe bano, naddala okulaga nti tebali waggulu w'amateeka. Era kati kyetubanja ng'ekipimo ekisooka oba ekigezo ekisooka ku bukulembeze bwa UPDF kwe kulaba biki ddala ebigenda okuteekebwako engalo bikolebwe. Omubaka wa President mu disitulikiti y'Emityana Herman Ssentongo yeetondedde bannamawulire olw'ekyatuusiddwa ku munnaabwe neeyama nti embeera eyo si yakuddamu. Mbeetondedde naye nga mbakakasa nti tewagenda kuddawo kino era nga n'abakibaddemu bateekeddwa okukolwako. Ekirala kyejagala okubasaba olw'okubanga muli wano nga bannamawulire, information yonna gye mulina ku bakuumaddembe bonna wano mu Mityana mugimpe mu confidence, tube nga tusobola okugenda nga tuzimba ensonga eno okulaba nga kino ekikoleddwa tekiddawo. Munnamawulire Matovu annyonnyodde nti abasirikale baamutulugunyiza ebitagambika. Eno akabina sobola kutuula konna kajjudde emboogo, buli wamu nninawo ebisago, buli wamu nninawo ebisago, naye ng'embeera gye tulimu si nnungi kuba abasajja baagambye baagala kutulaba nga tufudde, mbw abamawulire b'Emityana tulina okufa, naye tebatubulira kye twali tukoze, naye bagambye mbu tulina okufa. Bwe buzibu obwo bwe tulina, mpulira bubi nnyo, omutwe gunnuma. Emipiira egizannyiddwa mu liigi y'abakazi ey'omupiira ogw'ebigere FUFA Super League Kawempe Muslim eyiseewo okwesogga omutendera oguddako bwekubye Makerere University eggoolo emu ku bwereere eteebeddwa Allen Nasazi. Omupiira omulala Kampala Queens naye ekubye Toro Queens 2-1 eziteebeddwa Fauzia Najjemba nga empaka za kuddamu enkya n'emipiira ebiri. Kampala Queens egenda kutunka ne Makerere University ate Uganda Martins High School Lubaga etunke ne Toro Queens yonna mu kisaawe ekya FUFA Technical Center Enjeru. Mpaka za Uganda Premier League empiira egizannyiddwa leero Express mukwano gw'abangi eraze eryanyi bwerumbye Vipers omwayo ekitende ekikubidde emu ku bwereere eteebeddwa John Byamukama. Mu ngeri emu Kyetuma FC ekubye Wakiso Giants 3-2 mu kisaawe Nakisunga ng'empaka za Premier League ebungereza zo ziddamu okuzannyibwa ekiro kino n'omupiira gumu ku ssaawa 4. Arsenal the Gunners bagenda kubulonda ne Everton. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Bufalansa abayo bazzeemu okusatira omusajja omutujju asoberedde omukazi omupoliisi emisana ttuku ku kitebe kya poliisi wakati mu kibuga Lamberet ekiri ku nkingirizi z'ekibuga ekikulu Paris n'ajja amufumita ekiso n'amuttirawo. Bino byonna bibaddewo misana ttuku ng'ensi yonna eraba omupoliisi abadde ava ku mirimu gye ng'akomyeko ku kitebe ali ekyemisana abadde ayingira ati omusajja abadde yeebuzaabuza ng'ayogera ku ssimu kwe kwamwattuka eri n'amubaka eddookooli mangu ago n'amusanjaga. Abasirikale abadde okumpi awo nabo tebalonzalonzezza mangu ago bamusindiridde ebyasa eby'okumukumu naye n'akalirawo. Oluvannyuma kitegeezeddwa nti omutujju ono omusajja atemera mu gy'obukulu 36 Ebufalansa yagendayo okuba kyeyo ng'ava ewaabwe Tunisia ku lukalu lwa Afrika wabula ebimukwatako ebisingako awo tebinnazuulwa bulungi bulambulukufu. Abafalansa n'ekyeggulu basazeewo tebagenda kukirya bayungudde ttiimu ya Kakensa mu by'okunoonyereza baagala bwe bunaakeerera leero ng'ebikwata ku ttemu lino byonna biri ku mmeeza n'okuzuulira ddala baani abo omutujju oyo baabakolera abatawana poliisi kitiibwa. Bufalansa ekijjanyisiddwa nnyo abatujju emirundi mingi abasajja bano bakanywa mu ssaayi babadde nga bazinduukiriza abantu ba bulijjo mu bibuga by'e Bufalansa ne babanyoola oba okubasanjaga ebiso oluusi babakubamu masasi n'okubatomeza emmotoka mu bugenderevu. Ebbanga liyise nga waliwo okukalembereza wabula kaakano wazzeewo okutya nti bandiba nga batuukizza butettemu. Ekisinze okwennyamiza kwe kuba nti n'abakuumaddembe tebakyabatya olwaleero omutemu alumbye ekitebe kya poliisi kiramba misana ttuku.